naka video kenkuweereza ne tukalabyo aka mwami msajja wa phone gwe badde mubanja results as posting anini byabakama alivanywa myezi emeka ne amaze editing akalamu olaba ine kinchengendo kugamba wachi mubogolera omusajja kyokumwegayirira akalamu kankubulire akalamu ngenda kugamba Museveni kyasinzo tukola atulotedde abantu abasiri which is okay, it's their time byebiro byabwe okyebula ekintu ekyo waliwo abantu bagamba nti bafugako Bungereza nga tebalina gifuga. He has had an era of foolish people n'abaleeta munnange era sitayaba kuba Bobi Wine twandirowooza nti bagezi nnyo neero kizeemu. Yes, okay. Kakalamu teriyo muntu ali mu public office atali mukozi wa bantu bakulembera ya public. Teri muntu ali mu public office atali mukozi wa public. Kitegeeza ki? Bali be bakama abo. Thank you. Tufugwa bantu bali awo bakulya mu big bakuli awo. That's the thing. Do you expect byabakama okurespectinga banna Uganda nti no bakama abe nga president w'eggwanga eryo asiba abavuma alaga nti guni diara yaziweereza diara form yaziweereza tamayirwa ati mukyazibanja era ye akantu kano simanyi bwokalabye kyagala ekyo ngenda kiddamu badde nsooka kiri tondeetera nziramu ku kino ne ku Bobi yagaye nti yali choice yo okwambala bullet tofaayo agira abyogera abo baleke abo babya bakama nze mbasekeredde nabo bajja kuddukako nga bazeeyuse. Kakalamu okukola emitimbagano gwaliwo ku kigulu naye nga tekinologi tannakunywera ne bakola tekinologi twatekamu ssente nnyingi nga diara fomu ejja zonna eza district muzitimba eza district kitutte ebbanga kyo ziteekayo bamaze zikola mu fake tannabeera ziteeka namwegayirira anti wuliriza teri agenda kwegayirira falo oyo bafuge Kakalamu listen to me abo bafuge n'embwa zaabwe zifuge zibogole zoogere their time is coming. Kakalamu buli musiru era weeba y'abasiru bweba y'abanyampi bajja kubeerawo byabakama ne banne mwenya fuge Uganda twagibalekera and enjoy. Kakalamu ngenda kugamba bafaro balaba buli obaddayo waka baba basabira bwe bati nabo beeraliikirira. Kakalamu byabakama bweyaddayogerera omulaba nomaloka ba yemera n'agwa ekigo bannayuganda bali eri tubasabira era bannayuganda tubagamba tulinde ebiro n'ebiseera bigenda kujja. Kakalamu eri eggwanga ligenda kununulwa and ogenda kulaba kati olaba omanyi lwaki bakanga kati baleese abazzukulu baabwe batambula bati omanyi lwaki bakikola kukanga gwe era ne baleeta fulufigo gamba banange anti muhozi mwamulayi tina omuzzukulu kati fulufigo ali kumpi kuzaalayo omwana amutuuma omuzzukulu wa Museveni oyo mbu Natasha atambula azimba leka bazimbe naye banatambula ne poti baleke Kakalamu gwe towalaba kyali mu Egypt teri mu nsi yonna yali akirowooza nti America esobola okugenda n'ekwata sitting president wa Venezuela n'emuggyako. First of all oba omanya international law Maduro tazimbye America ali ku bibye kyagwawo ensi nesigala ng'etambula kati mudde mufufugume. It's just a spark. Wangadya teri agenda musaasira. Kakalamu teri muntu nga wa tribe ndala n'oliba Mugisu n'oliba Mucholi n'oliba Mulango n'okolera abo abantu nagamba siba westerner. It's just beyita ba westerner kubanga abanyankole tebasobola kwogera kati ffe tetulinga ffe tuwogera. Kakalamu n'oli bakolera ota tebalikola ki Wangadya yasiriwa ddo manyi kati beyita bagezi. Kakalamu Wangadya ekisooka yakola ensobi bbiri yategedde ekisanja kye kiggwayo next year n'ayagala ayogere ng'alowooza bajja kutya bamuleke oba bamwongeze. Yayogedde kumwongeza kisanja. Kati Wangadya musiru nti olangidde abantu abo siriimu naye gwe bano bakamawo bagambye balamu. Wangadya yagambye bakomishona baliwo kubanga kufuna kalimu kumira ARVs nga musiru takimanyi nti nno bali bawaabira bakama abe bali gwemanye endwadde zibaluma gwe musajja fetwabeeramu abo abantu. Kakalamu abajamani basiiba wali kati eddwaliro basiiba bajjabuzi okumanya bagaya bafala mu kifo ky'okuddira okuzimba amalwaliro ago e Uganda nti gasobola obbajjanja baleeta buleesi ba specialist. Kati Wangadya ekyasinza okuluma bano
bana bakamabe tyalangidde ba commissioner sirimu kumbe bali abawaggulu balina wafire oli omugambwe. You are watching The Answer Channel, a solution to every situation. Subscribe right now. Oli muna Uganda wangalira mu diaspora, America, Canada, Australia, UK oba Germany ng'okola emirimu ebiri ku esatu wabula nga tofuna kadde kawummula oba kwebaka naye nga tokyasobeddwa lwaki ssente z'olina ku akaunti yo tezeeyongerako? Toli wekka, bangi ku ffe twaveeka n'ebirooto eby'amaanyi wabula oluvannyuma ne twesanga nga tukolerera kusasula bills zokka. Tusuba okubeerako ne famire zaffe era nga tuwulira tetulina kye tuyinza kukola kukyusa mbeera eno wabula singa nkugamba nti waliwo enkola esinga eya franchise digital business ebaddewo okumala emyaka 5 mugumu mu nsi yonna esobola okuyamba okukolera ewantu wonna kasita obeera ne laptop oba essimu ssaako ne wifi nga okola n'omulimu gwo ate ekirungi nga teweetaaga bukugu bwonna bwa tekinologiya ng'ezimbiddwa okuyamba abajja ku kyeyonga ffe okwekolera ensimbi esasula obudde bwo wamu n'ebyo by'osobwa tukutendeka ne tukuwabula ne ku buli mutendera ng'oyambibwako abantu ab'enjawulo abategeera gy'ova tetusuubiza mpewo wabula yeno sisitimu gy'osobola okutandika okuyiga leero bw'oba okoye okukola essaawa ennyingi nga teri kuwummula nga te tolina kyolaga kizivaamu nyiga mu linka eyo wansi okumanya ebisingawo okuba ku simu ya Gerard Seguya oba gwe mumanyi nga Kakalamu The Answer ku +1647 821 8189 oba kyalina omutimbagano www.g-viepena.com. Unfiltered ndowoozo lwaliro kye tuliko kubanga tulina omusajja owakabi mugenda kumugwako wano erinnya lyo lirimbuza koko naye kati omanyi osobola okugamba omuntu omusajja ono kokayimba koko soko gyoyitemuko katonatwano ayitene mabega ayitene booti abanaamula bemabega ayimirireko wano katono nedda koko asooka agire soko ekole kino asooka akole kino mbu kati bamulabire mu mitayimbwa kajja kata Kakalamu nedda tukikola nedda okujja kale erinnya wano omusajja ono yali wakabi nnyo era akyali wakabi nza newunsiza era Kakalamu webale omanyi kati nagamba abantu waliwo abantu abaali abayimbi nga tebabyesibaako bwesibi and I'm so surprised okulabako wano nojjako wano waffe I'm so surprised musajja ono yakuba hit ne baganda baffe bonna oluyimba gwoba wadde oba ogenda mu YouTube teeka muti Campus Girl. It was another good Hildaman and Coco Champagne. No omulabo ono tutenzukira oluyimba olwo naluteeka Mostel naina wuufa yange yegwe yagira Campus Girl Campus Girl nawe nze nganze ndimusanyufu serious because olwo oluyimba ndujjuki kati olwaba oluyimba lwammwe kiringa n'oluyimba lwesitalierabire lwa Radiant Weasel lwa Bread and Butter kwegamba zali class ku biseera byaffe nga mukyusizza sawundi so I was surprised when I look sim tugenda kubeera ne baida tugenda kukola show ya Coco but egenda kubeera life ye gino okwogerako but I was surprised we wangamba nti you are 1 year ahead of Bobi Wine. Yes. Wanange ulire musajja Bobi Wine kati kankubulire omanyi nti nno musajja obwedda ndabanga musinga obukulu kati sibate guys nebayo kamera singa kamera bana sibya kuwala kati kankubulire ebyaddala yeah man mwebaze mukama first of all you look certified nkubulire ebyaddala kati gwe byeyogera mwenda mukwata wano tukanga bukandi bantu bayita mwali mwe mudidi twalina bwe mudidi bonna gwejja kumbuza kyoyagala kyonna njja naye kati eno episode ya tofayo so oyogere walina Bobi Wine mwe mudidi naine Bobi Wine Master Parrot Silver Kyagulanyi ani bonna bomanyi betwali nabo ebiseera ebyo twali nabo kati ndowooza era ku buyonjo bwa Silver bwotera okwongerako nagenda yete yajimala nakwera nagenda mu lo anti ngeno mwe mudidi waliyo obukyafu kati Silver ino genda mu lo ebyo mudidi byatyekosa mbugo zina mazina kasenta kyagula gende mu bulungi
kosi yange yo yamanyi performing artist ye naina jali big up on yourself yamanyi akujjako abantu abatamanyi eyo kozo soroga abakuba ngoma omala tuukayo n'otegeera nze nalabako omusajja yajja nkusomero okutuyigiza music eyo dore mi faso n'okusoma music naye katonda wange ne tuvuganya ku masomero nze nagamba ga central ku Dembe bitya naye ku buyonje bwa Silver ojja kubawo nnyo kubanga nze yangambako nalina omwana wa gundi meja akoza mutale nga tuzzewe nga tugenda mutwala mu meeting ku Sheraton kakati najja mpapa olwajjamu nagamba omwana nina okugenda okulinda omwana akoza mutale kati awo nenda bajjamu ne mugamba densa watuinye boda emmotoka njireke ne tulinya boda paka wali ntinda tugenda otuuka sajja nantunira bannanga wisdom mwingira emmotoka tugende yagenda okugula emmotoka ye Land Cruiser ya blue tutunula munda nze naye gamba ne gwe nali naye nti omanyi Silver katukusangeyo kubanga omusajja agura emmotoka nga mulimu ekyoya kya white osobola kirinyisako nentunula engatto enfuufu etukubye emitto gye ne mugamba mbadde nsaba katukusa naka wisdom muyingire nenega nono omwana akoza mutale we yatunula ekyali munda wala inakkiriza era omusajja n'asimbula ne tulinya boda faba mutwala no mu meeting ne tutuukayo nga boss era ne tumusibula n'agenda kati bwe buyonje bwa Silver obwo era ne weyande ngambye nti genda ogula obuveera obusibe ku wagendako mu studio ye ate tugenda kwogera ki atekekorekero kyali tugamba abantu balinde ekiddako tugenda kuyitako mu bulamu bw'abasajja baneeno waliwo abayimbi tutagenda kudda mufuna Uganda than the sound waliwo omusajja wamita Niyo yagenda n'agamba wano mu America ali ku interview nambuuza nga tokyafuna tokyakwa kinagamba buli wengenda mu studio njagala kaaba kubanga abayimbi abaliwo kati akwata microphone n'alicordinga ng'ayogera bwogezi kubanga waliwo technology ne bamuyimbisa nze nali simanyi nolimba baluyita batya olimba mbu luno olwa segmento lwe bakozeemu nti nja kukuba bompita booti omusajja amita segmento so bakosezza eddoboozi lwa gospel lwa luzungu lwa Luganda segmento bamita segmento nti nja kukuba Maxado nti bompita booti nja kukuba Maxado something mbombode naye omuyimbi simumanya nti simuyimbi banange lunolimba olumanyi luno gaire lwa gospel naye lwagambye bakutuma simanyi baferiya ogezanga nonsongako bwe bakutuma baferiya ogezanga nonsongako oyo muyimbi uliriza mbadde simanyi nti AI bakozesa linnya ddoboozi lya Judith Babiri naye nakitegedde butegeezi I don't know naye nalabye nga wait a minute sure kati waliwo abayimbi tutagenda kuddamu kufuna nali ndaba ne Padman juzi yali agamba nti mu bayimbi bonna be yakakolako nabo Judith Babiri is naturally talented nakigamba omuntu nampakanya namugamba abasaidire mwefuge baba tetwasobola tutuukako fuwe tuli leero bafunye oli azize n'olubuto lw'esimayina kumanya talimbye Gabi neya n'oyazize kakati nagamba abantu nti Judith Babiri wano ku show biri ebyasooka mu downtown nengamba temudanga mukuteeka show ya Judith Babiri ne tugira eno naye nkwata ne manager utwasooka okugera naye nali naye mu church ne mugamba make sure nenkubira Babiri then the selection of the music buli muntu yava mu show ya Judith Babiri engakuse Babiri as long as ng'omugamba ekyokukola muwe microphone ne waba abadde yeebase naturally teetaaga genda kukola ddoboozi bw'atandikira n'ayimba omuntu omulala nze gwe nakakasa gwe nsobola okuleetako ku Babiri yairi Nambiru kati olaba padde wagambe takola nkona muyimbi alinga Judith Babiri omuteeka wakazina n'akanyuga eddoboozi bamu bino bye bajubisa tugamba mukanyuga akanyuga eddoboozi nze mbalabye bonna abo abayimbi mbadde nabo okay kati of course Rema asobola okukolera amaloboozi gonna ag'enjawulo but osobola okuwa omuntu awe akazindaalo n'akuba nooti nga tosobola zikola ki kati abayimbi b'ennaku zino
ekisinga okuluma lwaki mbadde ndaba Koko ono nti abayimbi betuyina ne waba si muyimbi omwaka zindalo kyovula live music abalema omwaka zindalo okuyimba ne bimulema nga siye muyimbi oli ne abayimbi abo tubayina batono je nabadde ndaba Joseph Ngoma era kino ngenda kyogerera wano Joseph Ngoma oyo ye yatula ku bugagga bwe singa mugagga omusajja balunywa ajja okunoonya Joseph Ngoma bambuuza mbalagira amugwako muteeka show agenda muteeka show ku last moment Joseph Ngoma oyo nga music wa babuli wamu yagana nze bangoba mu church z'abalokolero abo bayimbi negatana abasajja abamu abanziba okuleeta kibayita Oliver Awards gaina musanga South Africa sijja mwogera linnya kakwa katabera mu America yagala nnyo omanyi kakalamu nze nakowa okutandisa abantu batulinnyako nnyo nga baleese ebintu nga tumanyi we are part of it kumbe batuyitirako madala oli ayagala okukola Oliver Awards musajja ba Frigo ne bamunkwasa ne banga Wisdom musajja ono yatusanga South Africa nali akobrigato naye ayagala kukola awards wano tukwataganye enkunganyiza abayimbi ba gospel butya at the end of the day bayina go bakwatagana naye awo pastor actually mbamumanyi Edwin Musime yeye akola ku UBC Edwin Musime oyo ali property oyo abeita abalokole mbwe nnyo nkunganya abayimbi ba gospel omusiriyerabira waliwo omuyimbi wa gospel nga muwala no nkubulira abo basajja balaba kakalamu fe batuyisa ubinga ate bagamba balokole nnyo kati obusuuti wali wonna kazi omuwala bamuyita Julie Debula yangamba ina oluyimba nga mu gospel lwakabyo bandisted something nangamba Wisdom tuzze wana abasajja babiri tetuba oli tumumanyi naye tetumwesiga ono Sam mwogedde n'erinnyo abafrigo go bampa nangamba ye tetumumanyi negwe gutukumanyi katukwesige nakolo bakunganya kati nga tutuuka mu nomination music ono kubanga okwasooka bazita Oliver Awards kati nga tuddira gundi Joseph Ngoma bamunominatinga tumunominatinga omuteeka music wakuba yankubire simu njuka nali nva ne ku X Zone nangamba gwe kaye Wisdom nti yanze Joseph Ngoma nti nkumanyi nangamba nti bangambye gwe nayini Oliver Awards konze sizange naye bangambye mwe bananyini bazo nti ya nangamba Yesu tantumangako nze kuyingira mu bintu bya awards nze fe tutulina kuvuganya tuweereza Mukama ne mugaba badde otegeeza kinzijja mu ebyo ebintu bya sitaani Ngoma yagamba ate muwayiriza and I was happy nkyogera kubanga show yawedde I was happy nalabya abasumba naye musumba Serwadda ng'akubiriza abantu okugenda okulaba show ye naye nze balunywa mulamu gwenjogera balunywa promotion yajja waliko naye nga mugezi muzibu naye yali amuwerawo sente yali aleese ku luno kyago oluyimba lwa Joseph Ngoma lwasooka kukolera balunywa mu bulamu bwe n'agamba omusajja ono kamuwe sente nga bwe nakugamba Balamu yagenda n'ateeka Wilson Bugembe naye nze sikinyumyanko na musumba Wilson Bugembe naye meeting ye okutegeka Balamu Wilson Bugembe omusajja wasura twali tutudde naye bwetu ne mugamba wasura mulamu James wasura ne mugamba James wasura oyo Balamu lwaki abasajja tebajja kuteeka ku bayimbi ba gospel nangamba lwaki ne mugamba mugenda mwe kufa mugende mugeyeni njagala Balamu ajja ateeka ku bayimbi ba gospel oyo wasura James enonge emponize sinaba nakumaliriza leero wasura akola meeting katikati between me Balamu naye Balamu yajja n'omusajja bamuyita Ibrahim gwe gwasooka omulamuze Ibrahim ne muga Balamu mugenda kufa mugende mugeyena gwe tosobola kuteeka ko sente gospel music blah blah the rest is history. Balamu yakola show ya Wilson Bugembe yasooka Wilson Bugembe agenda okutuukira Balamu fenga twakola background nti okunyenya abasajja era Balamu yagikola yangamba yosho sagifunamu sente Wisdom kansubire Katonda ogo wangamba tandeke nesige nankuwa Wilson Bugembe mugamba nze katubuliriza nokuŋŋaana okyayigo banywa nze nasasula nenga simugamye ntino jango teeko muyimbi wange bwati that is how nti naina gospel ku mutima kaneza award nateeka mu sente zange na buli kimu oyo musajja gwaita pastor Edwin Musime n'omusajja ndoza lwakaba bali ba tribe yemu n'omusajja amuyita Sam mutuze wa America ne bampita mwaka 8 ne basayininga nga banaine awards era obulamu bwo bulimu bubadde mu regrets ne betrayal nyingi naye Mukama nampa abantu ab'omugaso kyobola kakalamu nze wonsanga waliwo omuntu ampadde $1 million waliwo Katonda byabasasula sente zaafa amaanyi n'obbakunga bo kye baali baagala kunkozesa
kumbe bo basayininze ekintu nga simanyi nga nze manyi tuli wamu tutambula lugendo olunaku awadi wezibeerawo natuuka ku mulyango nenzirayo kasita buli muyimbi yajja Judy Fabile nzijukira ababuuza Wisdom Kayalwa ng'atuusa bonna babugembe bajja omanyi convincing abantu tirelessly putting money naki kati mbadde ku Joseph Ngoma ye yankwe nanga mazijamu mu bintu bya stan n'ekintu kyannuma oyo omwana singa mugagga nnyo mwawade byonna era baabana Katonda abajjukidde bujjukizi kati waliwo omulala mu ensi temumanyi bamuyita Joseph Segawa yayimba erinnya nini ngali Mukama bwaba abikuluyi lwange nze abalabe bange something ate yayimba Mukama wabanga simye Mukama wabanga simye ze ngamba ja kunfula tendo wama kati nze kyenkusaba wabanga padde nemebikoza kwegomba kwange amaziga gabera we bubanga buzibye newe bucha maziga something mukisa gutayina bwinike bwe bucha amaziga amasavu gajjule meza bamuyita Kirwana Makafrika yayimba ngulokayaka yayimba oluyimba kumirako sente omwana wa bagamba omwana Pasa Kayanja bagamba naawona kati oyo naye baamukwata abasumba ne bamugamba okujja okukola shomu batali balokole kya sitaani oyo mwana singa bebagaga badonumoni be Uganda Kirwana Makafrika kati abo bebangobya mu chachi z'abalokole ne ku radio z'abalokole nze najja ne ngamba era nze babiri weyogera wano yali ku birthday n'agamba oyo musajja oyo mulabo oyo Kaye Buzito yatujja mu chachi abo babugembe I appreciate Pastor Bugembe nze ne batanjo kakalamu Katonda ampadde omukisanze nenze nkugambye be nakolanga without ngantekamu sente behind sikuba ngenda kufunamu nebirala nenalaba abantu abenkwe kati Joseph Ngoma njagala kwebaza Mukama kubanga show yabaddeyo najjusa cricket over kubanga wali abantu abagala abayimbi abo kati ekimanyi oyo musajja yayimba Goroko Kayaka ne mama batandiko mulanga batanze Joseph Ngoma ajjusa cricket over kati nange abantu bebaza mwena abawagidde Fatia Lujja Products bo yagala kusala olubuto ngoyagala kusala olubuto woti bulungi nnyo Fatia Lujja o amajani gakutuukako mu nsi yonna nawe omuwala ayagala okukola ku kahips oba akabina bintu biri organic gwerya buli mmeeyo olubuto jangu Fatia Lujja akoleko ng'olubuto lukola ki onywa bunyika jani kali organic tekana kyekakola nga biwona omusango otya Fatia Lujja osobola ogenda ku Facebook teka ku Fatia Lujja oba TikTok teka ku Fatia Lujja oba enamba hantenjera bite naye kati osobola okumpeereza ka WhatsApp n'ogamba njagala ku majani oba njagala ndi muwala njagala gejjamu njagala kugana Fatia Lujja weereza WhatsApp ku namba 0701 49 40 39 070 49 nino omwami yakutumidde alinowe bamuyita mwami Edward Katumwa ebambi era gunsanze njogera naye wana ali wamu ku part of the business community betukola nabo naye akugoberera nnyo bambi and every day buli wembanzi janga omundabire nenerabira so leero njagadde nkutuusize bubaka obwo webala omulimu gwokola era agusiima azima yesebo wamma tugende mpola naka video kenkuweereza netukalabyo aka mwami msajja wa phone gwe badde mubanja results as posting anini byabakama alivanywa myezi emeka ne amaze editing akalamu olaba ine kinchengendo kugamba mubogolera omusajja kyokumwegayirira akalamu kankubulire akalamu ngenda kugamba Museveni kyasinzo tukola atuletedde abantu abasiri which is okay it's their time byebiro byabwe osebule ekintu ekyo waliwo abantu bagamba nti bafugako Bungereza nga tebalina gifuga ani bamitane ono Johnson yali kulira oli Boris Johnson wembandi atudde bulungi I to be collected yajja okufuuka prime minister wa Bungereza n'akosa opportunity nti Bungereza yali eyita mu economic crisis ye n'aleetawo ekyokutuka okuva mu EU kakati
mu prime minister y'Ebungereza yeke yali ajje n'agifugako nga talina mukazi gwalaga wife nga alina girlfriend. Mu conservativity y'Abangereza tekibangawo kubanga basanye ekitiibwa mu bufumbo. Kitegeeza olina responsibility. Naye yakozesa opportunity n'abakwata slip najja nga talina mukazi. Kati opportunity y'aba fools bajja. Museveni abadde ne era y'aba fools n'aleeta na tribe mates ze who are fools tubategera tutya ku bwa foolishness ku bye bakola. Kagama ne beboogera it depicts foolishness kati byabakama. And nze nebaza mukama kwa Uganda tegenda kuggwawo but nze ekinuma our tribe egenda kukosebwa. Kati nti byabakama ayina odasi tegamba bannayuganda nti mulina kunkwata bulungi kuneegayirira temunkomaninga stupid. No, wuliriza walabye ka video Museveni yagenze n'agamba nalabye muwala abeera mu Australia akola comedy ye Nasuna I think mama wange mulama no si Nasuna muwala Muganda ali mu Australia she's a comedian. Yawanisa akantu n'agamba mwenna abaguuza nti no lwaki enaku zino njogera nnyo njagala muwulize president wa Uganda yagenda mu Australia nga mwana muto bamukyaza nnyo ku TV za Australia mutegedde ate muddugavu n'aleeta Museveni ng'agamba mwenna abandaba abambuuza nti Museveni ng'oyogera nnyo luli wali hambo nga toyogera nnyo naye kati ng'oyogera nnyo Museveni n'agamba njogera nnyo kubanga sikyali mwavu kati nafuna sente nzirina kati Museveni he has had an era of foolish people. N'abaleeta munnange era sitayaba kuba Bob Wine twandirowooza nti bagezi nnyo. Neero kizimu. Yes. Okay. Kakalamu teriyo muntu ali mu public office atali mukozi wa bantu bakulembera ya public. Teri muntu ali mu public office atali mukozi wa public. Kitegeeza ki? Bali be bakama abo. Thank you. Oyina okubakwata obulungi oyina okusekako oyina okuba ne decorum ng'oyogera nabo tolina to throw your stupidity that I don't care but no wonder Kakalamu gana amawanga woba wali munaku togasola gafuga Museveni yasinga otuleetera nti yali munaku nnyo gwe tewalaba nina akatabo ka Sonde Masasidi original copy waliwo munamawulire ku radio 1 yakatwala teyakanziriza nga Museveni original pictures omuntu oyo mwogedde ku nnyo nga toyagala munnabyabufuzi okay pike ali kabozi kubiri yes yakalaba ne yeewunya n'ambuuza wakajja wa ate mbalimanyi wa byamizannyo Pike boss akola program ku radio ku Kabozi ku ssaawa okuva ku 2 oba ku emu paka ku 2 nga yabyafuza akyaza bannabyafuzi Pike boss nawuliranga eseme Pike boss era eyo yamufuula kyali okuva ku emu paka ku 2 ku Kabozi yajja bwati n'alaba akatabo kali n'ambuuza wakajjawa noonya buli lunaku eno kopi bwe yagitwala teyagizira njogedde ye mwogedde leero olaba osirikidde ekyama okumala ebbanga kubanga kange kati akakatabo kalimu ebifaananyi Museveni we yali atunula ng'emba zimuguddemu ng'amatama galinga agalibwa ebiku Museveni amaaso ge gonna galinga nga agajjudde ensekere ate omukisa abantu bwe bagera ne baŋŋamba mbusikukiriza kuwogera naye ndekerayo kakalamu I'm just describing the guy. Saga antule mu kamera. Ndera awo just nga buli kyoyogera nze nsakanya busakanya. Ate ko tosakanyiza nze mbyogera. Ebifaananyi bye nalaba bonna abalina ebifaananyi bya Museveni mu Sowing the Mustard Seed. Embaaze ziringa ezaalumu ebiku. Osegeere ekintu ekyo. Okimanyi nti no Museveni yali multinationalist nga naye musajja mukulu. Mu bifaananyi byo kusinza ku bifaananyi Museveni yalina lubuto nga naye abantu bonna abaali abavubuka ku myaka gye katutandike Prince Kabaka wa Buganda ng'akyali mu mbejja mulangira anti Kabaka wa Buganda ng'akyali mu mbejja alina olubuto nga musajja anyirira muvubuka ku abasajja ab'emyaka gya Museveni yeyeke yali yaguba Pumuwanga yali myaka gya Museveni mulabe ng'eddoboozi ettama ligudde bwe liti biki Lule Professor Lule yali anyirira kuba yali professor kati ne zijja ono omulunzi w'ente
nawe leka kati be baffe ate kana mulabako mu video munga bamugulire emotoka naye atunula atya okimanyi Museveni ku myaka egyo yalinga omulwadde wa siriimu ekyo ekintu kinconfusing mugamba yali mwavu naye ate ndabako anti kakati kyenjagala nkutegeere kati katukunyonyere ffe abalina abamuzeeyi abakolanga mu public service emyaka gyedda abakolanga mu government si be baali nga abagagga kubanga kati kankubulire Gashumba agamba taata we yalina emmotoka nnya yalina ettaka eryo tabeeranko mu gavumenti abakola mu public by then jjajja wa Bobi Wine gwe bayita Walakira ye yali omugagga w'emawokota takolanko mu gavumenti edda teweetaaga kukola mu gavumenti kuba mugagga laba abantu abagagga mu America baba mu business world over okuva edda jjajja wange Nsuubuga ye yaddira gundi jjajja Bobi Wine yakuŋŋaanyanga ssente okuzijja mu bajjajja Bobi Wine ozitwalanga mu Suzana Museveni ne bazijja ozitwalanga mu nsiko nange nkutegedde bulungi kati okaneredde nti edda bikyuse kati kubanga nze mbadde nkiraba mu kati nengayi guno omulembe yali minisita wa gundi abeera atya nemugamba ali Museveni guno omulembe yaleesa ababbi n'aleeta abakopi be bali abalina ebiteega ne babba bubbi bali banyazi kati Museveni golaba bagulira yenna yalinga oluti ngera omulaba bwoti gundi jenna sirimu alinga amukenudde gwe nkubuulira gwe geno omulabe we bali bamugulira anti nedda mbadde nkunnyonnyola akavidiyo kolaba nga bamugulira anti kale mpola naye mbadde nkunnyonnyola nti bamugulira ng'empala emwambadde kati nze nkulaga lwa nsonga yajja mu byobufuzi nga si mugagga kati kankulaga abajja mu byobufuzi nga famire zayo engagga Sam Kuteesa okuva edda nedda nga afaanana bulungi tebakulimbanga Mugisha muntu genda ononyeze taata we yali afaanana kivula Mugisha muntu taata we babawereranga makerere no yali yabwere naye basomera mu masomero malungi Elia Kategaya genda olayo ebifaananyi Elia Kategaya yali nga afaanana abantu bagenda bireeta mu kavidiyo yekke yali munga eyaguba yali Museveni naye baamuwa ekifo ekyokuba vice chairman wa military council ekulembera Muwanga Kivumbi because by because by that time baina kino kyagala okubalansinga zi tribes mwe kyemwerabira nti Muwanga waba yakakulembedde ava mu sento omwesana kubanga yalinga minority ng'ate bawagidde nnyo abawestana bawagira nnyo Bote kabe vice abacyoli n'abalango ne bakwata it was a share of power by then tebamuwa buli kubanga yali mugezi nedda leero mwana tunkutegedde tezitegedde kalibwe kati nze bulijjo mpuliranga nga bagamba nti omusajja yajja bunaku ambadde ettangira mba ndi awo nga ndaba omusajja bamugulira emmotoka abamajje abeerengana ye omuntu wobeera otya ekyo ekifo nga wali babuuze lwaki tebalaga Muwanga abatambuza bu video bwe bamulembe guno abaagala okulagisa nti Museveni yali wakabi yali mugagga okuva edda nedda what did he have omusajja kati kankubule Mugisha muntu taata we bamumanyi yali mugagga ne Mugisha muntu baali bagagga si bakwogerera Museveni ye yogerera okimanyi waliwo video njajjiku ogiraga abantu byanyi this is an open secret byanyima yakuza Museveni byanyima yakulya waba wini byanyima ekibuuzo Museveni waba yali mulungi ne taata we okyusa bulungi ati abantu bajaga toyogedde byanyima yakulira jajja Museveni yakulya wa jajja wa byanyima no Museveni yakulya wa taata wa byanyima Museveni yakulya waba wini byanyima wini byanyima taata wa wini byanyima yakuza Museveni kati njagala kubuuza ekibuuzo Museveni waba yali mugagga nga watugamba ne taata we lwaki yajja okukulira ewo omusajja omugagga talala tata kano kabagezi bokka Museveni waba yagala kunfuula vede mu video nedda kati tuli kubagezi Museveni atugamba mbu taata we yali nayisimanyi kisozi lwa biki lwa mutala lwa mana biki byonna kati tukkiriza taata we yali mugagga gwagamba mbu taata we yali kaguta ekibuuzo omwana omugagga agenda ateewa taata wa wini byanyima n'akulirayo gwe mu mwongo obwo ogambye taata we yali wava munno wedda wava munno sekyanzi wava munno omwana wa wava munno avate watate wava munno emunyonyo n'agenda akulira ewa Mike Mukula gona bakiba kijja sina wa Mike Mukula n'agenda bakulira wa ewa babidandi tekikola makulu
ebyo babikola story kubanga baleetawo media kuba ka video akatambulako nga bamugulya bakasindika nnyo naye gwe va ku ka video tulina Museveni wali atambula empale emwambadde embazi muguddemu obuviri buli multinalist bwali bwa yero yenna ali bwati akogganye naye nga teyali mu nsiko jukira yali mu office kati ekibuuzo ongambo bwaba yali wakabinga ebiseera by'omulimu gye kukola mu government kusasuza lwaki yalinga alinga embata ensobole enkoko ensobole kali akatuke kunyonyedde mu mpolampola kawulidde tugende mpola anti kati kankubulye kalamu tetugalamu kati tudda ku byabakamu naye kitegedde nti Museveni taddangamu okukwata bali bafala gwe n'abakufaanana okugamba wamwe muli baana bato okukuba bu video obugamba mbo nga bamugulira nti yali wakabi ebiseera ebyo abantu abakolanga mu gavumenti balinga baana babakopi ate olumalaga abantu bagamba omuleka nayogera omuleka yogere oli mutitizi kanko omulala baganda bange wano tewatulikawo bawulira buno buvide bamutereka bamutereka kati kankule kakalamu mukama atujja ku lubungo natutuza n'abalangira buliriza kakalamu bwaba Katonda yankuma nga ndi Uganda nga byenjogera nabyogera nensigala nga mbyogera nga isima bya masasi nembyogera abasiru nga bagamba ndi mbega lwaki tebankwata nembyogera nenzija ne Canada nenfuuka mu Canada nga nkyabyogera oba nti onafuna empapula onasirika kati because they think it wasn't kufuna empapula kikyenzikiririzaamu kituufu nnyo naye n'abakuliranye obasaasira anti kakati kubanga oli wali kuŋŋamba mumpa busungu kituufu kye tugamba naye mpola naye era mbukuteekamu nnyo otegere tola nti nno baali bakuteekamu ka vidiyo akakulimba basajja ba Museveni bakuteekamu ka vidiyo kakugete mbu bamugulira onyonyedde bulungi bagulira omusajja emba zonna n'embumba ziri kungulu wamanyi nti nno Museveni mu ka vidiyo yako koolaba fire bongo yali amusinga okunyirira aneddakaye nebuuno nze ndese bwana byabakama byabakama uno bwoyingizaamu si ye Museveni nga bamugulira fire bongo yali omulwadde wa sirimu amusinga okunyirira mu ka vidiyo kondaga kubanga yali bubi kale katusoke tuddeyo kati kitegedde bakugambye kuwuliriza nitugenda ate kati tunnyonnyola nze kugereza abantu onoeka yasembayo Sebaana Kizito muzeyi waffe yatugamba maama yatugamba mu gyenkaaga Sebaana baali bagulira muggulire ngomanyi Sebaana was a good public accountant katakola mu government nga bagulira muggulire mwali sente nze naye simanyi Sebaana kyali yasoma public accountant agenda okuyingira mu 83 ng'akoze swiko olaba bagagga Sebaana nga tabbye bantu ng'alina business ng'alina swiko insurance kufuna nti sibuli ali public service bw'olaba bano bafala baleese obufaananyi bu video wa Museveni bamugulira bafala baali bakopi zino ensi amawanga ekibonyabonya Uganda kintu kimu kakalamu nze sisobola kulonda muntu nga bwe mutunira bwe nti musinga tulonda bantu Museveni lwaki Uganda ebonaabona engeri gyabonaabona ennyo ayagala naffe tuyite mu kubonaabona ako tufumbise ku nku tuboneebone atukuba emiggo tupame mugundi mutoyize zaala titiratrini kati Museveni w'omugamba zino flushing toilet alaba tumuduulira kubanga akulira ku toyiza gundi nkoma kukima mazzi kangubule okulira mu bantu nga omusajja maka gokulidde si kitaawo kati Museveni alabika yasombanga amazzi wabawundi byanyima omanyi lwaki kyobola we yakwata Besigye tayagala muta ajjukira mu ndooza bamukimisanga amazzi mayiro nnya gwomanyi nti Museveni oyo yakimako amazzi agalabira ndooza nga Kampala yonna nga agakima agente za bintu byanyima kyobola bamukambwe nnyo ku Besigye kubanga singa yali bamuyisa bulungi nnyo ewaabwe bintu byanyima yandibadde yatadda bbaawe kati tuli ku musajja yakulya mu tocha kyobola ffenna tutadde mu tocha kati kakalamu tolondanga muntu kyobola zino ensi Canada bwe balonda maaka ono basooka kubuuza maaka yaani mbwe yakulemberako banka ya Bungereza omanyi prime minister waffe yalina record yali akulembedde banka z'ensi bbiri ez'amaanyi Bank of England ne Canada owulira sitole ani akuzaala naye akati ng'oleeta bano mbu Museveni nasulanga ku kutiya n'ebikanga lubugo nalundanga nte mpunya busa oyo kati analowooza ate okukola factory y'ebizigo n'obuwoowo
mu Kampala negwe egulu gye nakuletedde gye tugendako anti kati tuddako eyo ebyo nambigambye nti ba Museveni era ye atuletedde abantu abamufaanana eyo era ya Museveni atuletedde abo byabakama balowooza batuyamba buyambi so kati abasajja bedda ab'omu G8 ababeeranga public office nga bakola because first of all it's a service baba wadde bikuweereza bannayuganda kakati okuvayo Museveni atonoonye tuba tulyawo nga batuleetera mamito papito bazaye bana Museveni webale tulonda kutuwa bwa minister webale tugenda kuweereza gwe twala nebbalamu gye yatutte ebikweri alaga tutte kamera mbwagoba muntu stupid bebo enkola zaabwe bebaza president si ku lwa Uganda era si ku lwa Uganda tebakola ku lwa Uganda and that's a problem tuyambeko Museveni tumusavinge kalamu buli muntu gwe balonda ngenda ku example Trump yalonda wano mu America yalonda abalamuzi ng'aba bana bali abalamuzi 7 ku Supreme Court I stand to be corrected I think bali 7 not 9 mujja kumpabulamu naye abasinga Trump yabalonda ku kisanja kye Trump we abalonda ku kisanja kiri ekyaggwa n'abasangako nayongerayo na babiri Trump n'aleeta ekintu Trump n'aleeta etteeka na yaleeta ekintu nga yagala kiyite mu kooti ng'omwana gwe bazaalidde mu America tofuuka mutuuze Trump n'abanga ali sure mbu abantu kubanga abalamuzi abali awo majority nze nabalonda bagenda kulonda in my favor manye ekyabaddewo bawandise ne bagata tusobola kikkiriza omuntu yenna bw'abajja mu America n'azaalira ku nnyonyi omwana oyo gwazadde wadde tanatuuka mu America aba mu America omwana oyo gwazadde kasita omuzaalira mu America naye aba mu America Trump n'akuba emmeeza n'akola kinaye nga tekyadda ruling yabaddewo kati gaba bano abalamuzi b'e Uganda buli omu nga tanakusala asooka kuba simu Museveni kino kyagala nsale ntya naye nga wamala emyaka ena ng'osoma ogenda kubuuza omusajja yasomere Tanzania nga ne byasoma tetubimanyi tetwafunako Museveni yasoma ne diguri ye n'ekipapa babajjasalamu nze batera okunzijamu wano kale bakuggyemu kati ate onsemberere nnyo oba tebakulaba ina diguri 3 bw'aba agenda kusala okuwa Beiro Besigye asooka kubira Museveni sebo mukama wange muwe Beiro oba nedda naye nga omulamuzi oyo yamala emyaka 5 ng'asoma mateeka ng'abuuza omusajja gwayita Museveni nga Museveni wali e Tanzania batugamba oba yali akola mu bikajjo nga ne diguri gye yali asoma tebatugamba nako be yasoma nabo tetumanyi oba yamalako omwaka tetumanyi oba yamalako myezi naye tetulina na biwandiiko biraga nti no yasoma diguri ye n'agimalako soke tuwumulemuko baba tugenda kuwummula anti labayo kakati gwe Museveni problemu y'abyabakama kubanga waliwo Bayibuli kyegamba anointing by association n'okubanga omuntu anointing eva ku mukulembeze nekkirira gwe do you expect byabakama okurespectinga bannayuganda nga abakulembedde president abarespectinga kankaddemu kategeere kakuyingire gwe olowooza byabakama omulunzi nga bonna bakulidde mu busa nze eri ewaffe mmanyi eyisingiro nagamba nze nagendayo nentwala obuwowo mu ruumu bansuza mu ruumu nensooka nafuiramu air freshener kubanga akaswa kawunyamu sikategeera osegeera bwe natwala omwana wange yagaana okupama ne tukuba mu tawuni yo n'eyisingiro nga tewali ayina gundi ani bakiyita batya ekiri kye batulwako abo abaana poti nga teriiwo manyi poti twagitera ku baasi ng'omwana aganywa yapama yapama ku ipapula ne bakanyugayo kati abantu betwogerako abafuga Uganda baave bamako ku nkoma bayononanga mu nkoma kati laba deputy speaker bonna bali awo tufugwa abantu bali awo bakulya mu big bakulya awo that's the thing do you expect byabakama okurespectinga banna Uganda nti no bakama abe nga president w'eggwanga eryo asiiba abavuma alaga nti guni diara yaziweereza diara form yaziweereza kama lwaki mukyazibanja era ye akantu kano simanyi bwo kalabye kyagala ekyo ngenda kiddamu mbadde nsooka kiri tondetera nziramu ku kino ne ku Bobi yagaye nti yali choice yo kwambala bullet tofa yagira abyogera abo baleke abo babyabakama nze mbasekeredde nabo bajja kuddukako nga bazeeyuse kati kankubuulire kakalamu let me tell you Museveni is so lucky ti Trump afuga America ate Eastern Congo Trump Tshisekedi president we Congo yajiwa America kati Museveni atwala banna Uganda kuma Eastern Congo America okubbayo kyekyamuyimiririza Museveni
linda kabala balijja. That's 1 2 ulya kano bw'omala okukalinga out elections teeka DRA forms ku mitimbagano ensi yonna eziraba kubanga kibaddengawo bulijjo ne ku kigundu yakikola Kakalaamu okukola emitimbagano gwaliwo ku kigundu naye nga tekinologi tannakunywera ne bakola tekinologi twateekamu ssente nnyingi nga DRA form wejja zonna eza district muzitimba eza district kitutte ebbanga kyo ziteekayo bamaze zikola mu fake tannabeera ziteeka namwegayirira anti wuliriza teri agenda kwegayirira falo oyo bafuge Kakalaamu listen to me abo bafuge n'embwa zaabwe zifuge zibogole zoogere zipame their time is coming Kakalaamu buli musiru era weeba y'abasiru bweba y'abanyampi bajja kubeerawo byabakama ne banne mwenyampire mufuge Uganda twagibalekera and enjoy Kakalaamu ngenda kugamba bafaro balaba buli obaddayo ewaka baba basamira bwe bati nabo beeraliikirira Kakalaamu byabakama bwe yaddayogerera omulaba nomaloka ba yepamira n'agwa ekigo yeeyonoonera kubanga bali kutya wamala okwogera ebyo nga yeekangabaliza n'amagamba gagoloza lwaki byabakama akumwa military n'amagye bw'aba tatya kufa Kakalaamu baleke let them do whatever they want amagye gonna gakuuma bo baleke babeerewo Katonda ono atali anguzi time is going to come Kakalaamu no one knew ekintu ekyo Kakalaamu nze nayitako emisiri bwenti nga Mubaraka afuga Misiri nga talina vice president kankaddemu okawulire Hosni Mubaraka yafuga Egypt togira ntino y'amaanyi yagifuga n'abagamba sijja kulonda vice president ng'omanyi lwaki Hosni Mubaraka ali vice president wa Egypt gwayitanga Sadat kati yalinga musirise nnyo nga era abantu bamuvuma kati laba Sadat bamukubba essasi ne bamutta Hosni Mubaraka n'afuuka president n'agamba nga mbadde mu nsekere yanga vice president ndi kipapula kati sijja mulonda yabafugisa mukono gwa kyuma nga talina vice president nga teri anyega gendo la Hosni Mubaraka iwe yafaali gumanyi Egypt Kakalaamu Museveni si wa kabi nnyo Museveni is so lucky nti America akoli America right now bali mukubba ate golo litagwe mu Eastern Congo bagambe tunabaako ekyo osegedde Kakalaamu luli nagamba ku Sunday olaba Canada ensi etagobera byabufuzi yakera n'ekyusa mu immigration laws abe negamba nti buli muntu yenna nga ava mu Uganda nga twakuma empapulo omwaka oguwedde komawo tukuwe okusinziza ku kiri mu Uganda goloza America basiru n'abangereza ne European byonna batunde batti bakiraba Canada erabikanga etabifaako yawa banna Uganda empapula bonna be bamma omwaka oguwedde lwa kintu eki lwa injustice eri Uganda Kakalaamu buli Museveni kyakoze banna Uganda n'abantu be n'abaana be kiri bwe kiti kyovola Museveni afuba nnyo okulaba ng'omwana w'abapasita Museveni ali kumpi kuleeta ino omwana we nga musiraamu anti abalansinga alaga ennyo nti bamwoyo gw'omanyi obusamize bwe baliko don't okudda ku kyabyabakama ekisooka teri agenda kwegayirira fala teri agenda kwegayirira kankubulye Kakalaamu akulembera Supreme Court Munyarwanda weewaabwe kakiro kanchogere because nagamba nze muzeeyi wange Munyarwanda mtaata we muhima nina emisayeji nina right ekwogera kwezo tribe agikulembera Munyarwanda oyo byabakama akulembera ebyokulonda izo tribe zaabwe leka bafuga bonna benyampire eyo time is going to come ebinyambo byabe bibaddire kati Uganda weeri tufuga basiru era twakigumiikiriza Katonda fa tuwadde we breathe nti Kakalaamu wendi wano ndi mukugamba muganda wange ono kozi Las Vegas erietya bannayuganda bali eri tubasabira era bannayuganda tubagamba tulinde ebiro n'ebiseera bigenda kujja Kakalaamu eri eggwanga ligenda kununulwa andi ogenda kulaba kati olaba omanyi lwaki bakanga kati baleese abazzukulu baabwe batambula bati omanyi lwaki bakikola kukanga gwe ne baleeta fulufigo gamba banange anti muhozi mwamulayi tina omuzzukulu kati fulufigo ali kumpi kuzaalayo omwana amutuuma omuzzukulu wa Museveni oyo mbuwa Natasha atambula azimba leka bazimbe ne banatambula ne poti baleke Kakalaamu gwe towalaba kyali mu Egypt buli omwana oba omanyi omwana wa omusajja wa Venezuela oyo Maduro bwe bawamba omusajja yasikira omusajja gwe baali baagala abantu oli yafuba kansa n'agenda akola ekyobusiru naddira n'asiriwala nnyo neerabira abantu ba bulijjo era nga wangula akalu muganda wange teri mu nsi yonna yali akirowooza nti America esobola okugenda n'ekwata
sitting president wa Venezuela ne mujjako. First of all, obo manye international law. Maduro tazirumbya America. Ali kubibye. Kyagwawo ensi nesigala nga etambula. Kati muddemu mufufugume. It's just a spark. Omusajja yakuba time bomb. Bobi Wine yagamba. Bobi Wine yaga Museveni byonna bikole. Kula kwa tukiri kansomere Bible kankujukize. Badika tugende bwe tudduke. Tumaliriza. Ogendo ngambe ne njagala tumaliza kyabya Bakama kanchimalize. Tumalirize kwa yagambye nti ne Bobi Wine byonna byeyekola. Byo kwambala bullet wali yali amulumba. Gwe fala muleke. No kudduko ogende America. Oyo fala muleke. Byabakama akaseko ko wakawuliriza akaseko kabalogo goroza wali goroza katika kakalamu oyo musajja waba wakabi kakalamu abasajja babeerawo mu government n'abakazi ngabakaddaga nga bayita mu international conferences and ne baba space okwogera Museveni bona minisita balonze n'abo byabakama waje boogerera kyekunyonyodde Museveni waliwo time yaliwo nga abasajja bavaawo nga bakola mu government bya Rwakana Rugunda bani bakadaga nga mu international conferences be babeeramu ne boogera Museveni alina babyabakama basiba ku mbizi na bia kati obagambe ki baleke bagirye benyambire bebeerewo ffe tetulina kyakkola osigedde gwe baleke beyita baakabi lwakyolooza bakumibwa magye emmotoka 8 Nyombi Tembo yo mulaba yali muzanyi wa Katembo yakulembera UCC. Era jja bwati ku TikTok nayogera nyego twamulaba. Aine tema ligwa bweriti. Nyombi Tembo yajanga ku National Theatre kuzanya Katemba. Beita ba Nyombi Tembo gwegenda ombuze bajjajjawe bana. Nze chovola nsasira Abaganda. Omuzajja walina gamba neddira nvuma. Nagamba nerinya kati babulawe kwetu masanga lya mboga bafala. Katali Nyombi Tembo atula bwanze tembo mtajomga nze namukala kubanga fe twagenda okusoma nga tukola Katemba omusajja ngaali awo ku National Theatre but because Bob Esika anadala abasoma nanga balina amanya g'Abaganda ne beeteeka mu kifo ne bakola ebyo lwaki olowooza Nyombi Tembo gw'omanye engeri gye bakuumamu Nyombi Tembo gokyazanya bwe baba bawulira emirembe ng'ensi bali mu ngalo lwaki batambula buli omu bamukuuma gwokimanyi nti n'amagye ga Uganda tegakyakuuma bannayuganda ku nsalo gakuuma bantu bakola mu gavumenti gwe kankubuuza lwaki Rwakana Rugunda tebamukuuma batyo ng'ate atambula Samu Kuteesa mugagga wuli ali wuwe lwaki tatambula na mmotoka 10 wadde agatumalirize tutya shene leero abafala oyo kati kankule byabakama si asoso okuvuma Museveni anin Bobi Wine muleke Bobi Wine gwajerega isoka ali okay yazimba amaka yakola atya najja ali okay kankubulye kakalamu nze nali ewantu nga waliwo omuntu ayagala kuba Bobi Wine masasi kino kankyogere omuntu omu kubaataasa Bobi Wine era kyovola nagamba omusajja ono ensi wadde bali babagoba abafala abantu bali muddiramu nnyo ye genocide ezo bulletproof zali tesobola kuyingira Uganda kubanga the thing was mu magazi gaabwe agakawo mentality nga Fred Lumbuye bwagayita bo baali baagala mukuba masasi sale n'agamba naye bannayirindako omusajja mukuba mumanyi Uganda kalamu omanyi kati bo bamanyi b'amaanyi omusajja n'abagamba mulinde omusajja oyo can you anticipate what is going to happen nga mukuba masasi kyenkunyonyodde twamuzika kyekiriwo naga tumalirize ne byabakama muleke Bobi Wine yabagamba era yabaleka oyo time yejja tutudde ku time bomb Bobi Wine yakola ki oyo byabakama atudde ku time bomb tusobola n'okubeerawo nga byabakama atambula yeesibye gundi pampa nkubulya kakalamu byabakama yasomanga ezo zonna results nga naye ayambadde pampa kubanga ne byasoma byonna byalinga byakisiru nga naye yintabikiza tamanyi gye biva nkulayirira byabakama tasobola kuddya fomu n'aziteeka ku mitimbagano ebyo kubanga bo bennyini baagwa okubala bijja basuula tebiriyo tali ku kyamumubogolera teri abogoledde kati okay bw'aba agamba tumubogolera kale twasirika ne Bobi Wine takyayogera teekayo sabo byabakama omwambazi wa pampa atuyamba otekeyo ddala fomu asobola ziteeka naye asobola ziteeka Wangadya twamogerako wiiki ewedde yalekulidde ani Wangadya
Kakalamu nakugamba ekintu kimu lwakubanga tuwakibuulira. Kakalamu ndako mala okutandikira wano. Kakalamu kati kankubuulire. Njagala omugattero mu Joel Ssenyonyi tuve wano. Wangadya Kakalamu kankubuulire. Wangadya teri agenda musaasira. Kakalamu teri muntu nga wa tribe ndala n'oliba Mugisu, n'oliba Mucholi, n'oliba Mulango, n'okolera abantu nagamba siba Westerner. It's just beyita ba Westerner. Kubanga abanyankole tebasobola kwogera. Kati fete tulinga ffe tuwogera. Kakalamu n'oli bakolera ota tebalikola ki? Wangadya yasiriwa ddo manyi kati beyita bagezi. Kakalamu Wangadya ekisooka yakola ensobi bbiri. Yategedde ekisanja kye kiggwayo Next year. N'ayagala ayogere ng'alowooza bajja kutya bamuleke oba bamwongeze. Yayogedde kumwongeza kisanja. Naye mu kwogera n'ayogera okumanyiira omanyi abo nabo empisa z'abagwa kkono. Kagamba we yasoma teyasoma kuyiga. Yasoma kuyita. Public speaking n'oba ogamba ku Museveni tosobola mugamba n'otulonda kati olaba ARVs kujja kwa batamanyi commission eyo eri awo abalwadde ensi bamanyi but ku mulembe guno era tosobola kulangira nnyo muntu sirimu osegera kati Wangadya musiru nti olangidde abantu abo sirimu naye gwe bano bakamawo bagambye balamu kademo kawulire ye numbers botulira baba mawulire abali abakutuniza mu kamera omanyi ba tusoka tuleke banna mawulire Wangadya yagambye ba commissioner baliwo kubanga kufuna kalimu kumira ARVs nga musiru takimanyi nti no bali bawabira bakamaabe bali gomanye ndwadde zibaluma gwe musajja twabera mu abantu Kakalamu abajamani basiiba wali kati eddwali basiiba bajjabuzi okumanya bagaya bafala mufo kyokuddira okuzimba amalwaliro age Uganda nti gasoro bajjanja baleeta bulesi ba specialist kati Wangadya ekyasinze okuluma bano bakamaabe tyalangidde ba commissioner sirimu kumbe bali abawaggulu balina wafire oli omugambwe banasonyiwa okusinika Kakalamu nze nyina baganda bange abaafa sirimu tulina n'abalwadde tujjanja kyovula mbikola nnyo mu volunteer baganda bange ne bw'olabanga omuntu ng'akyusiza sikini ezo eza bbulaaka muganda wange ate oyo aba ayita sirimu wabafire kati Wangadya teyategedde yatandise gamba saba president nondeeta bano ba commissioner ngo badde emirimu kumira bumizi ARVs bali bo tebakyamira ARVs babakuba empiso nga nnya buli lunaku bali mu kuwaabira okuyimirirawo Wangadya teyakoze teyasimatuse kati ekyokubiri Wangadya bamugambye gwe abasajja tovumirwa commissioner kubanga kati basimyewo Nsubuga basajja batu bw'aba yalwala ng'alwala period eno Simeo Nsubuga bahira oyako Simeo Nsubuga yajja mu police was a good guy naye nga omanyi omusajja yagwa mu kintu ebiseera ebyo nga accountability nzibu nnyo zipu esanga yasumuluka nnyo mirundi naye waliwo abasumulwa zipu nga bali mu nsiko luweero mbiseera byabafire ebbongole lutaaya naye bajja ne sirimu waabwe paka mweyo gavumenti Simeo Nsubuga alimu akakiiko kati gyali eyo Simoni Nsubuga Simeo Nsubuga ali UN yasooka nemuteeka South Sudan era yagwa mu kalulu kakati Simeo Nsubuga Kakalamu waliwo abantu abamu nga be bansubuga nagamba ogobere abantu abaganda batono bw'olabanga ate n'ekirala Simeo yabakolera nnyo omanyi obeera mu kitongole n'obabbira abantu abo ng'obbirako bamu ogendayo n'obakubira endulu ne babaako bakuteeka ne bamuteeka somewhere kati Wangadya ebintu biri ebyaguddewo wano ekisanja kye kyabadde kiggwako n'alowooza wanaabakanga bajja kutya bamwongere bakole musiru bali abasajja woba tova mu kabano kaabwe kali ako kagurupu kaabwe n'obakolera n'oboofooti ate tebakyakangibwa kwabo balowooza Uganda bali mu ngalo bali abasajja balinga kabaka Sawulo yatuuka ekiseera ng'alaba nti nno teri asobola kumujja ku bukulembeze bwa Isirayiri owuli akenkugamba ng'olaba Trump yatuuse n'alowooza nti asobola okuyisa amateeka gonna mu America ne gakolebwawo aba agaagala ne gayita ne mu kitongole ekiramuzi Supreme Court kyamuguddeko nga lyataddeyo ne ligwera n'anyiiga nnyo nga teyalonda abalamuzi Joel Ssenyonyi ndowooza tasimatuka so kakati ani Joel Kakalamu kankubuli njagala nnyo Museveni addire wano
atandiko kati oli Wangadya mumaze Wangadya muleka agwe n'abasirimu be waba yalekulidde mulinde ko bagenda mugulako emisango by the way Wangadya aina sente neziyabuza bano ba agasaze bayogerako nalowooza kubanga baliwe baba balya nawe noweteeka mu kulya ogwa mu katego gwe yakimanyi nti abasajja bakola ekintu oba toli wa tribe yaabwe ng'oli mu kifo basobola okubba sente naye ne bagamba obbeyo kumbe bagenda kirikodinga kuba tebakwesiga one time osobola okuvaawo n'oba clean kakala mukankubuulire katugende ku Joel buli muntu yenna nalaba ddiini lubowa munnamawulire baani bonna nga bagaa Joel Ssenyonyi yalya ssente teri yali ajjeyo bujulizi nti Joel yalya ssente kati Joel Ssenyonyi ze threat ku bo kiddemu kiwulire Joel Ssenyonyi ye mukulembeze ng'abantu bonna babbi ddiini lubowa yajja n'agamba Joel Ssenyonyi alina ennyimba simanyi ennyumba 2 oba yagamba 2 yagula bino n'agamba neffenna ne tulinda obujulizi abugjeyo bwabula okujjako tugamba nti gali amayumba okawulira guys nze njogera nze mpogana nzekka abana mu Faransa noma bamugulidde kakunywaki nga kamweyagaza kakati Joel Ssenyonyi yeyekka eyasimatuka n'alaga nti nze kiki kakati ekibaddewo kakala mukankubuli Museveni ne wakeera nga yalonda bemupi we don't give a damn ensi bwe yatuuka mulabewo waabanga akola kakalaamu ensobi omulekanga kankuwa example kakalaamu bw'obanga n'omukazi n'omulabula okukola ensobi omulundi gumu ogwokubiri w'otuuka mu mirundi 7 ng'omulabula ensobi y'emu ekisigadde 3 okuweza 10 omulekanga kuba kyanoonya abajja kifuna bwe muleke kubanga ku that point bw'oba omukazi omugambye emirundi 7 n'agaana okulongoosa kyakola ng'akola kyekimu ensobi y'emu tandika okukyusa ebirowoozo beerawo naye nga wavaawo and by the way ladies don't know that kakalamu nkugereza ku kya Joel Ssenyonyi ndetamu ky'omuwala kale kakalamu kankubuli nyina ekintu kyenne kyengenda okugamba nga nzira ku kya Joel Ssenyonyi kankugereze manya abantu bategeera nnyo ku bintu bya laavu sigoberera nnyo TikTok naye nina video gye bampeereza oba muntu bamuyita generation ng'ayogera ku muwala bamuyita app omusajja eyagenda n'atunda amaka I don't know n'agenda ewaabwe n'amwanjira oba simanyi n'akyala kati nanga wisdom oyo abo boogerako ki kati kwegobera ne mbuuza app yani n'engenda okulaba omuwala n'endaba video omuwala yatuula bw'ati n'atandika okugamba bannange nze omusajja simanyi kyabalaga omuwala n'ayogera ebigambo bamuyita app ng'ayogerera omusajja eyajja ewaabwe n'amwanjula oba n'akyala mbu yatunda na butunzi nnyumba najja waffe okukyala nze ndi muwala mulungi nze ndi mulungi neŋŋamba gavumenti we tutuusizza kakalaamu mukama wakuyamba n'ojja mu Amerika n'ozaala abaana wano oba n'obaleeta wano mukama ekyo ofukamiranga n'omwebaza lwa nsonga eyo Uganda tutuuse kati okuproducinga abantu abasiru tinabawala balowooza social media ye family zaabwe nti tutuuse n'omuwala n'agamba ng'atudde bwati nze ndi muwala mulungi bw'oba toyina ssente tonkwana n'atamanya nti no buli lunaku wajjayo abantu abalungi nga 10 okabulira kakalamu kakati eryo eggwanga Museveni walituusizza oyani mbadde manyi oyimuse kugira Museveni walituusizza era tetugenda kwogera kakalamu okitegeera ekintu ekyo ekyokubiri oyo muleka mumuleka n'agira kakati ekyokubiri kakalamu kiringi kireetedde kiye ekyokubiri kakalamu nga oyo omusajja nkwananoonyerezako ku musajja oyo omuwala gwe yali ayagala ng'omusajja tayogera kyekino kyengezaako okulaga ng'omusajja oyo yabadde ayagala oyo omuwala ng'omuwala ali ku mitimbagano ali mumwogerera ngaye nga tayogera bw'olaba kubanga kati abantu baga mukama kati omuwala amanyi ajja kuba mulungi forever naye nga buli lunaku Katonda aleeta abawala abalungi kati bw'olaba omuntu gw'obadde naye ne waba mukazi ng'akola ensobi muleke azikole Katonda agenda kuleetera omulala abaleke omuvubuka omusajja ono yanvumako naye yayogedde ekintu ky'amagezi nti ani yagatta abamalaaya mu bantu ba bulijjo okawulira akantu ako
eggwanga Museveni walyagala awo mwogere ku ebyo. Waliwo omusajja ne gwe nalabye eyagambye bw'ati, nalabye Stand, Muzeeyi Stand omumanyi owayaya, nagambako kino ekintu ku bakeizi. Muzeeyi Stand yagambye mbu okimanyi nti gavumenti yaleese etteeka yatadde Muwanga Kivumbi bazikize ku ggulire lya Masakaluwa ne Besigye, kwa Masakaluwa yawaabidde Uganda by the way. Kati ng'alaba nga wooteeka mu Twitter mu X n'oteeka mu oyo omusiru alikodinga akola ki? Muleke ndowooza alina gw'ayagala okukubira nga olaba nga gundi ndowooza ali mu kunoonya, ndaba anoonya. Manyi weeyogeza bajja kusetingamu omuntu wa lega naawe ibyo bye twakolerangamu era ebyo nyini buli obeera okola weekengera kakati tuva wano bannange. Wuliza kana akantu, wuliza kyembadde ngenda okugamba. Stanley yagambye nti bw'ogenda ku X n'oteekamu trending news e Uganda kati erijja lya Muwanga Kivumbi. Do you know why? Erya Besigye lyavudde lye libaddeko. Bw'ogenda kati babadde baagala kubikka lya Besigye kuba Kaluwa yawaabidde bitya nga baagala kibikkako baleete Muwanga Kivumbi naye nga bamanyi bagenda kuddamu mukwata. Ojjukira kye nagamba nti nno baleeta full figure we yawaabiranga abantu nga baagala trending news ekye Uganda kikwata ku full figure bayinanga kye bayisangawo. Kyeki kye nalabula bakaizi bwe batwala mukomera nagamba Mako ti Mako waliwo ekintu mujje mwogere nono sooner because bite ne kirema kakana bagenze mukomera eriro nebbanga gavumenti yalina kyeyisaawo ebintu byayo. Kati ne Stanley yazze n'akyogerako ekya Muwanga Kivumbi babadde balina kye baagala okukola ki okubikka. Now lwaki kikyenyigezaako okwogera Kakalamu kuguno omulembe ne banagamba Kabanda ne wanagamba nti no tugenda kulonda gundi opposition leader tugenda kujjaho Joel Ssenyonyi. Museveni ne wanagamba nti no tetugenda kuddamu kulonda BMP. Kakalamu wolabanga omulabewo akola ensobi mulekenga. Owulidde? Kakalamu Joel Ssenyonyi namulabako nga bamudiscussinga mu parliament ya UK nga boogera ku Joel Ssenyonyi. Omanyi bannabyabufuzi bameka abadde Uganda nga beegomba boogerako mu Senate oba mu parliament ya UK nga naye babadde bakabi teboogeranko ku Kadaaga, teboogeranko ku Miriam Matembe, bayogera ku Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi musinga n'obukulu wa myaka 33 sijubuulya myaka 33 okay. Kakati kankuli Joel Ssenyonyi twenkana kakati Joel Ssenyonyi bamwogerako ekyo kiruma ba Museveni kyovola abantu batujjukiza nnyo nti Joel Ssenyonyi bamuyita bisekedi simanyi basasi bisekezi mbubannanga oyo ebisekezi fe abamulonda twagala kulonda bisekezi naye baali bamanyi nti Abaganda tuli basiru. Kakalamu Abaganda bagezi nowoba gwe ozze gwe bisekezi oba bisekera tujja kulonda kasitoba kuki nga twali tulonze mufumbira bamubba bubbi batubikizoke nganda njagala gumya bannayuganda ngamba muleke Museveni akole ensobi ziggweyo, muleke ajjewo ekifo kya leader of opposition, mumuleke ajjewo ekifo kyaba MP, mumuleke just mumuleke. Ne wajjawo Human Rights Commission akole kimumuleke byonna abikole. Mobutu Sese Seko wazabanga kuku wabikoze bitya yajjawo buli kimu abakongo ne bagweddawo ne batandika kuba ndombolo ya solo wetwogere aliridde bamuziika ayimiridde tetumanyi na mwana we balingala nakulira ne banyenye ekiwato bakubalingala nga olabe Uganda kakati tuli kuba TikTok abafulu figure kyekiriwo kakati time ejja kutuuka ejje Sese Seko wazabanga Kyogamba ebiseera bakubira ndombolo ya solawo nga ebyobufuzi byabaketa dom olize nga bakkiriza nti tebakyalina ssuubi bakkiriza ne bagakatukube ndombolo ya solo paka lasi ne banyenye ekiwato ne bazaala ne beekola ne bakola byonna babyekola ne biggwayo baali bali awo from nowhere wazazbanga kuku je bamutwala kaguddeyo. Kakalamu kankubulye Julius Malema yagamba Bob Wine nti musajja gw'olirake kubanga emyaka years are on your side. Bob Wine ali myaka 42 Museveni ali mu 9 lwakubanga agissa buto yonna regimu ye gwerinda
kale tutugenda suka wano ganayo olwaleero atakumira mpeera bankumire babayi. The Answer Channel, a solution to every situation.